mwavubye ekyenyanja era kati pati enywezeza ddala emisingi. Ekyenyanja ekyo kyavubiddwa naye kivubiddwa nga kigambo kyenyinza okukozesa ekyenyanja bakijja mu mazzi nekyokebwako kakasana nga kiri kumpi kududa newankubadde era basobola okukinyiganyiga naye gye yazze wamu yazaduze singa yazze mu NRM ng'okusalawo takukoledde mu busungu singa akedde lunaku ne lukya nga tannagwa kalulu. Ekyokubiri ensonga ziyawadde nze nalaye zibulaabulamuko okubeegattako okwegatta ku NRM. Abantu bangi abali ku ludda oluvuganya gavumenti bakolokota Mwami Museveni naye nga nabo baliko akabuuza nti omuntu bw'omala okulembera abantu emyaka 15 bwe batakuwa kalulu abantu abo okyuba okyabanenyaaki n'okulembera ekisanja kimu n'okulembera ekyokubiri n'okulembera ekyokusatu. Ekimu ku bisaanyizo by'omukulembeze omulungi kwandibadde kulaba nti nno mu buvunaanyizibwa bw'otambuliramu oteeseteesaani. Abantu bati bakulonze nzikiriza nti balina ensonga esooka basooka kubanga bakukoye gwe nga tokimanyi ne bwoba okoze ebirungi ne oba gwe weyita omugezi otya. Ekyokubiri sisuubira nti oba okyalina kyoyongera ekyamaanyi ennyo ku kitundu. Yese mu Uganda kye baamukoze kati twejjemu endowooza yegamba nti ndi mulungi nnyo oba ndi looya nina ettoffaali nene lintadde mu paalamenti. Lowoozaako nti paalamenti wootali esobola obeerawo. Kati okusomozebwa kwe balina nti bye banenya Mwami Museveni ate nabo bakunamye nti balwanira ebifo byabwe naye nga bakulembedde emyaka egiwera. Wabayogedde buli muntu yayogedde, Ssemujju yayogedde, Segona bonna bayogedde ebinene. Mwami Nsibambi mukulembeze mulungi nnyo naye okusomozebwa wasalidde eddiiro okuyingira mu NRM. Ekisooka natunulidde emikono gy'omuntu eyamwanirizza Oweekitiibwa Right Honorable Speaker Anita Among yamwanirizza najja nga yambadde essaati ya kyenvu bulungi. Nze nina endowooza egamba nti nsobola n'okusala okuva mu kibiina ogenda mu kibiina ekirala nesikyusa lugoye nkuba pate si lugoye. It's ideology. Buli lw'otunuulira omwami nga Mwami Nsibambi awangadde emyaka emingi mu opposition nga bamulese ku kazindaalo nga bamwambazza essaati ya kyenvu ng'emutuuka n'obulungi ako kakulu ng'emutuuka bulungi ng'olira ddala olugoye balumufunyeeko n'alwambala. Mwami Nsibambi ekintu ekyaludde nga kitambuliramu aludde nga kajozi yakafuna dda. Era ntunuulira Mwami Nsibambi nga Right Honorable Speaker y'omu ku bantu abadde akolamu omulimu okumala ebbanga. Otunuulira engeri gye bamulisiivinzeemu n'engeri gye bamubugirizza ndabira ddala ng'enteekateeka ey'okumuyingiriza sayidi eno ebaddewo naye ng'atya abalonzi be alize kalulu. Era abalonzi bwe bamaze okumuwemukira n'agamba nalinda ki kati nnumbye. Kitegeeza ke kamu kubonera obukulaga nti era singa abadde bamulonze n'omulundi era osanga singa yasaze eddiiro. Kakati ate nze ŋŋamba teyandisaze eddiiro yandisigadde ng'asamba emipiira gye emabega eri. Nze nandirowoozezza nti omuntu okukyuka okudda mu kibiina okuva mu kino okudda mu kibiina ekirala si nsonga naye okusomozebwa okuli mu pate yaffe ya NRM ekimu ku bintu ebyobulabe byekoze mu ggwanga wano kusiriwaza abantu abagezi. Pate yammwe kyekoze kiki? Pate ya NRM ng'ekulembeddwa Pulezidenti Museveni ekimu ku byobulabe byekoze mu ggwanga lino kwe kusiriwaza abantu abagezi. Bw'ogenda okugoberera abantu be tubadde tulina wano abalungi abasinga tutandikire ku Nobert Mao. Nobert Mao oli gwe tumanyi owa DP owa Democratic Party kakongoliro ebigambo byabadde ayogera n'ebyakoze nga bamaze okutta omukago ne gavumenti bifaanagana ne Mao oli bw'obaleeta n'obagatta mu kutiya. Tosuubira nsisinkana ya Mwami Nsibambi ne banne gye basinkana Pulezidenti Museveni nti egenda kuvamu ebirungi eri bannayuganda yabwe ng'abantu. Sibisuubira kusisinkana n'abantu kutema mpenda zinafuya opposition ate opposition nga ye backbone y'eggwanga kati
Bannayuganda baleme kulowooza nti ebigambo bya Kyagulanyi byayogedde mu summit nti byakomyewo ku kungulu yafuuyidde embuzi muleete. Tebinnaba kaseera tekanaba kutuuka butuusi. Ensuubi weeriri. Mwabali mwena ali bulaki temuwabula omukulu. Tewali kuwabula. Era mu NRM bwe oyagala okutegeera omulabe wa NRM ye muntu avaayo okwogera maki. Empozi erinnya ye Tibuhaburwa. Mu mwaka gwa 96 President Museveni yanyiwa obwagizi ku kyalo kw'enva ebitundu nga 98 ku 10 nga n'okwogera ku muntu omulala kivumo. Naye ku mulundi guno n'aboogera President Museveni badde beekweka nga babeera mabbali abala tebakola ki teboogera. Kakati gwali eyo gy'oli kibadde kitya kyekijjayo 7 n'obutondutondu. Naawe kitegeeza okkiriza nti wadde oli weena naye nammwe 7 gye zaavudde temunnamanya. Simanyiyo nze olw'ensonga bwe nsinzira wenva tewazirabye nze emyaka gyonna emabega. Ate badde gwe division muova yawangudde owaayo wa NUP MP NUP ongambye ne kansala yakuddidde NUP ababiri ku muluka gw'enva mbombi bonna NUP ba NUP. Kale basewo ne banyabo mbanirizaako olunaku olw'omukaaga Saturday drone ey'olwaleero ebadde egenze kutwetira nga tumagamaganga ab'ensonga weebali. Mwami Kirumira ali ku mirimu emitongole eyo naye nga gye yali abatumira yansuubiza nti anytime from now tujja kuddamu tukwatagane nga bwe tulina okukola. Babuzaako nti mwasibye mutya mwebala okubanga gye muli kubanga Uganda ono mumumanyi ndowooza yali azzeeko wano sigumusa ebiri. Ensonga ze tugenda otunuulira wiiki eweddeko bingi ebibadde mu wiiki ensonga ezikutte waggulu ze tugenda okwogeramuko naye saaba babuzeeko amalo babuzaako tutandikirewo tetugenda kulwa kubanga olwedde olunaku lw'omukaaga luno sooka obuze ku batulaba abatulaba mwena gye musinziira mbalamusizzaako nze Noah Senkooza nga bulijjo okuva ekaweeri kati wadduka mu pato oba just wagyesonyiwa pata eri eyammwe NRM ndi wa NRM naye anti abantu bano bakimanyi sikyazaako NRM newankubadde nsigaza omutwe gwange kikulu gamba omuwala wuli erigobadde oyagala gena omugambe nsigaza omutwe gwange ensonga zinsinzira banga bwe ziri toziraba lwa muzeeyi agambye asisigamye ku kibiina. Okay olwalala mukkirize muwulirize saagala muddaawo mulowooze buli NRM gwe tunaleeta kuno wakuuta budingidi tetuwala na pate twagala mazima agali ku bannayuganda isu yaffe era nze wano siriwo mbu banyina obuzibu ku Mwami Museveni sibuyina nze nabagana nali nfunye n'omukisa namusinkana ku Mwami Museveni oyo ng'owamawulire ne tumubuuza ebibuuzo so simuinaako buzibu naye waliwo ebizibu ebibeerawo nga bitugatta nga bya wansi. Tutandike nekya omukulu Yusufu Nsibambi mwavubye ekyennyanja era kati pati enywezeza ddala emisingi. Ekyennyanja ekyo kyavubiddwa naye kivubiddwa nga kigambo kyenyinza okukozesa ekyennyanja bakijja mu mazzi nekyokebwako kakasana nga kiri kumpi kududda newankubadde era osobola okukinyiganyiga naye gye yazze wamu yazaduze singa yazze mu NRM ng'okusalawo takukoledde mu busungu singa akedde lunaku ne lukya nga tannagwa kalulu. Ekyokubiri ensonga ziyawadde nze nalaye zibulaabulamuko okubeegattako okwegattako NRM nabadde ngoberera Mwami Nsibambi bayirewo y'omu ku bannabyabufuzi benze ngoberera nga munnamateeka ate nga munnabyabyabufuzi n'otunuulira abakulembeze abalungi abasinga be tubadde tuyina nga tutunuulidde mu byobufuzi naddala mu paalamenti y'eggwanga nga bonna bayise mu mikono gye. Kimu ekyokubiri nzize mugobera mu paalamenti ng'alemera ennyo ku nsonga z'abantu naye ng'ekyenjawulo ate ekyenkizo nze kyembadde mulabamu okuva emabega kyayonoonye kati mbadde mutunyanga y'omu ku babaka b'opposition abakwatagana ne gavumenti okuweereza abantu nga kyetusuubira ku munnabyabufuzi yenna oba omukulembeze omaliriza okulondebwa n'okuba ekirayiro kyogera ggwanga si pate
sipate si constituency gy'obovaamu naye kati ate mu nkomerero n'amaliriza nga abyonoonye era ekimu ku bintu bye mbadde mwagalako y'omu ku babaka abalina kye batadde mu constituency zaabwe ng'abantu ne ku saidi ya gavumenti nti otunya projects ez'enjawulo z'akoze gyali ya site n'ebirala bw'otunuulya omuntu asobola okuteekawo kabuyonjo y'olukale ng'abantu bamira ne bagikozesa kya bbeeyi nnyo bw'otunuulira engeri gy'ayonjezzaamu ekitundu kye kyavaamu bwama bw'otunuulira amasannyalaze g'abadde atambuzza lwaki nkosa byabadde nti ate kati yayonoonye bw'omaliriza okuwa omuntu n'omukono gwa kkono nogisaayo ogwa ddyo oba n'otandika okulingiza okwogerera ky'okoledde omuntu ne mu nzikiriza ffena zetukkiririzaamu oba omaze okwonoona kiba tekikyalina mukisa naye nga akoledde abantu abadde ayimirirawo ku mateeka aganyigiriza bannansi nga tagawagira abadde avaayo nnyo mu kuteeka ettoffaali mbadde mugoberera nnyo mu bukiiko ng'olaba afaayo nnyo okuteeka ettoffaali naddala ku mateeka agabagabagibwa okukola mu ggwanga ng'afaayo nnyo okulaba nga baako ne input ne Katuntu babadde balungi nnyo ku nsonga eyo bamukulu Sseggona babadde balungi nnyo nga buli bbaga erijja bafuba okulaba nti nno batakako ettaffaali mu nnongoosereza ne mu buli kimu naye kati okusomozebwa nti abantu bangi abali ku ludda oluvuganya gavumenti bakolokota Mwami Museveni naye nga nabo baliko akabuuza nti omuntu bw'omala okulembera abantu emyaka 15 bwe batakuwa kalulu abantu abo okiba okyabanenyaaki n'okulembera ekisanja kimu n'okulembera ekyokubiri n'okulembera ekyokusatu ekimu ku bisaanyizo by'omukulembeze omulungi kwandibadde kulaba nti nno mu buvunaanyizibwa bw'otambuliramu oteeseteesaani mukulu Eddie n'abatugoberera nze mbadde kansala ebisanja 2 kino ekisanja ekifo kye naliko saakomawo naye nina gwe nateekateeka era yawangudde ate ekyewunyisa nti nze ndiwo NRM naye omuntu gwe nategeka ate yawangudde wa NUP ate wabadde yawanguddewo ni mukulu Kawuki nti nina ettoffaali lye namuteekako okulaba nti ajjadde mbigere ebyange naye ate nga NRM gyenvamu yaleeta omulala kati bo bannaffe abakulembedde emyaka 15 nobeera mu palamenti emyaka 10 n'okola 15 ddala mu constituency enamba nga musomesezza abaana mukola mutya ebulayo omuntu gw'ogamba nti ono ajja kuvaayo be mbadde munnamateeka muba muteeseteese munnamateeka muba muteeseteese omuntu gw'omuwagadde obulungi ng'asobola okuteeseza abantu ng'asobola okuyimirira ku nsonga tobanga oli ku Sseggona so kakati omuntu ng'okulembedde emyaka 15 abantu bati bakulonze nzikiriza nti bayina ensonga esooka basooka kubanga bakukoye gwe nga tokimanyi ne woba okoze ebirungi ne woba gwe weyita omugezi otya ekyokubiri sisuubira nti oba okyalina kyoyongera ekyamaanyi ennyo ku kitundu ye Ssemujju Nganda kye baamukoze kati twejjemu endowooza yegamba nti ndi mulungi nnyo oba ndi looya nina ettoffaali nene lintadde mu palamenti lowoozaako nti palamenti wootali esobola obeerawo kati okusomozebwa kwe balina nti bye banenya Mwami Museveni ate nabo bakunamye nti balwanira ebifo byabwe naye nga bakulembedde emyaka egiwera bayogedde buli muntu yayogedde Ssemujju yayogedde Sseggona bonna bayogedde ebinene Mwami Nsibambi mukulembeze mulungi nnyo naye okusomozebwa wasalidde eddiiro okuyingira mu NRM ekisooka natunulidde emikono gy'omuntu eyamwanirizza Oweekitiibwa Right Honorable Speaker Anita Among yamwanirizza najja nga yambadde essaati ya kyenvu bulungi nze nina endowooza egamba nti nsobola n'okusala okuva mu kibiina ogenda mu kibiina ekirala nesikyusa lugoye nkuba pate si lugoye it's ideology buli lw'otunuulira omwami nga Mwami Nsibambi awangadde emyaka emingi mu opposition nga bamulese ku kazindaalo nga bamwambazza essaati ya kyenvu ng'emutuuka n'obulungi ako kakulu ng'emutuuka bulungi ng'olira ddala olugoye balumufunyeeko n'alwambala Mwami Nsibambi ekintu ekyo aludde nga kitambuliramu aludde nga akajozi yakafuna dda era ntunuulira Mwami Nsibambi nga Right Honorable Speaker
y'omu ku bantu abadde akolamu omulimu okumala ebbanga bw'otunuulira engeri gye bamulisiivinzeemu n'engeri gye bamubugiriza ndabira ddala ng'enteekateeka ey'okumuyingiriza sayidi eno ebaddewo naye ng'atya abalonzi be alize kalulu era abalonzi bamaze okumuwemukira n'agamba nalinda ki kati numbye kitegeeza kekamukubonera obukulaga nti era singa abadde bamulonze n'omulonde era osanga singa yasaze eddiiro kakati ate nze ŋŋamba teyandisaze eddiiro yandisigadde ng'asamba emipiira gye emabega eri waliwo okobera olimira Mwami Nsibambi okuviira ddala emabega. Mwami Nsibambi y'omu ku bantu abadde bakuba nga enkola y'opposition bweri naye ng'akuba awumbawumba ng'alimu kano waaye era abantu bangi nkubulya tubayina bwana Eddie abantu bangi bali mu NRM nga opposition naye nga banoonya kakulya abantu bangi abali mu NUP n'ebibiina ebirala nga bakolagana ne gavumenti butereevu naye ng'akimanyi nti abantu bali bakolagana naye lwa mandeeti y'abantu bayina ate abantu bw'anaasala nadda eri bagendamu kuba mayinja kyova olaba nti olamaze okubawumukira mbagirawo n'agamba nsaze naye mu bigambo byeyayogedde ekimu ku bye nakwata yagamba enteeseganya zino si ze zisoose kuba n'enteeseganya ez'enjawulo yagamba bakasisinkana emirundi egigenda mu 7 waliwo abatya kamera waliwo n'abavayo mu kamera ne boogera ekitegeeza yatulaze nti wakyaliyo n'abalala bakola ki abakyaliyo abajja exactly nze nandirowoozeza nti omuntu okukyuka okudda mu kibiina okuva mu kino okudda mu kibiina ekirala si nsonga naye okusoomozebwa okuli mu pate yaffe ya NRM ekimu ku bintu ebyobulabe byekoze mu ggwanga wano kusiriwaza abantu abagezi pate yamwe kyekoze kiki pate ya NRM ng'ekulembeddwa Pulezidenti Museveni ekimu ku byobulabe byekoze mu ggwanga lino kwe kusiriwaza abantu abagezi bw'ogenda okugoberera abantu betubadde tulina wano abalungi abasinga tutandikire ku Nobert Mao Nobert Mao oli gwe tumanyi owa DP owa Democratic Party kakongoliro ebigambo byabadde ayogera nebyakoze nga bamaze okutta omukago ne gavumenti bifaanagana ne Mao oli bw'obaleeta n'obagatta mu kutiya olaba nga bakwatagana naye nze madde manyi mwe mwandikubye mu ngalo ng'ab'NRM nti batugaseeko abagezi katutambuze pati mukulu Eddie nze nga sinabeera wa NRM nasooka kubeera munnayuganda ekyo kikulu era nsoosowaza nnyo eggwanga lyange first kuba tolina nsi ndala tolina ggwanga ddala pati evaawo gwe n'osigalawo ekyokubiri NRM ku myaka 40 gye tumaze mu buyinza bwe tuba nga tetusobola kufrontingayo presidential candidate mulangayi President Museveni tetukyalina kipya ge mazima mufuuyira mbuzi mulere era abantu abo bonna abasayiningibwa President Museveni yakola statement eyandwaza ennyo omutima era ne malamu essuubi nti by 2026 nja kuba maze okusaanyawo opposition kati okusayininga bamukulu Nsibambi bateeka mu NRM si kwongera tofaali ku ggwanga kulaakulana naye kulwana lutalo lumalawo opposition naye ng'essaawa yaleero akalembereza munnansi kaaliko munnayuganda kaaliko kakuba nti no tulinawo abantu b'opposition abavayo okubako n'ensonga ze boogera era bw'oba otunuulidde abali mu NRM abavuddeyo okubako ensonga ze boogera bonna kibooko ekaabiri bahonalewo Ssekikuubo emboko yanyuse kibooko yavuze bw'otunuulira mu bufunze tebakubiddwa kalulu naye balwanyisiddwa n'amagye naki bave mu palamenti lwakwogera kakati bw'oba oleeta Mwami Nsibambi mu gavumenti abadde ayogera nga ali ku sayidi eri ng'ono ow'omupate munda omukasusa eri kitegeeza nti Nsibambi tomuleeta kwongera tofaali ku ggwanga Nsibambi omuleeta kukendeeza ku muliro oguli ku opposition. Bwana Eddie tosobola kuŋŋamba n'abatugoberera nti olemeddwa okwagaliza omwana weeka ogenda kwagaliza wa muliraanwa. Naye ebigambo bya Nsibambi byo nga yakamaliriza okwegatta byayogeredde ku Nuupu wabiwulidde. Namugoberedde bulungi nnyo. Ekibiina kya Nuupu kye kyamuwangudde kyamukoze ki? Kikyamuwanguza ki? Kuba yawangudde nawe NRM ye yamuwangudde. Obusungu lwaki abuteeka ku pate nga pate? Nkuddamu ebigambo bino nga bwe nkyogedde nti ensonga yasayiningisizza Mwami Nsibambi ogenda mu NRM si kwongera tofaali ku ggwanga kulwanyisa opposition. Bwe tuba tutunuulira omuntu okakasa ayamusayininze nti asobola okulwanyisa opposition alina kukuba Nuupu.
kati nze ebigambo byonna byayogedde mbadde mbirengera ng'ali ku mulimu ogwamutumiddwa official duty atandise accountability tunafuye opposition mbatunulidde nga bavumirira mukulu Kyagulanyi ogenda mu summit gyabadde n'ebigambo byayogedde nga bakulaga nti nno tulina kutuula wano wansi mu ggwanga lyaffe tuteese tulabe engeri gye tugenda okukyusamu obukulembeze onaabukyusa namuntu atayagala kubuwaayo omaze okulaga abantu nti saidi eri gy'oliko eyodde oluvuganya gavumenti si entuufu olina kudda mu gavumenti mwoli omukulembeze tali wiringe kuwayo bukulembeze ogamba tutule ku mmeeza tuteeseze wano kitegeeza enteeseganya tezigenda kuba nga zikwata kukyusa bukulembeze bwa ggwanga zigenda kuba zife balinga oli kusigalamu zigenda kuba zikwatagana natunafuyiza tutya ne bali abasigadde eri abali relevant ku mulamwa guli n'ekyokubiri tugabanye tutya ku keeki ya munnayuganda situnuwulira kipya nti mwami Nsibambi agenda kujja mu gavumenti tubadde ne mwami Mao gwe baleese munnamateeka bamuwadde Ministry of Justice yalimu n'okukola ennongoosereza mu mateeka gafuga ebyokulonda oba bino mubyogera lwa busungu nti NRM ekwata opposition beewe ebifo mwe abalimu NRM tebabibawa nze mwattu sirina kifo kyenjagala nenda ngamba nga bona apininga tikati bakiwenga gundi kakati bakiwe kuba Nsibambi naye kati bandi muwaawo ogufu nili mtakati wacho yoge bakaleta ngo kati nga mwayogeranga ti speaker akava mu FDC yafuuse speaker tayiwa yandile abadde mu FDC oba busungu obwo bumunda n'abatugoberera nsaba okubategeeza nti nze omu ku bantu abaagala ennyo Thomas Tayo nange mwagala munaye mwagala he is a nationalist munansi yatomulaba mu bintu byabiwawate wadde speaker lwaki oyinza omujajinga ngera mukama wooli ali waggulu muna ebingi ebimutomera nzize ngoberera mukulu Tayebu oyo emabegakaawo naliko mu constituency ye naye nayewuunya okusanga mwami Tayebwa ng'ali ku kkubo ayimiridde aguze emiyembe agula ne kasooli n'agenda ne bamuleetera akacupa k'amazzi n'atuula katebe nayoza emiyembe ng'alya n'anyumyako n'abantu be ate kyasinga okunyumira yasasula emiyembe sente entuufu sirina omugwa gukumi kwata mutwalo yagula sente entuufu emiyembe yagigula 10,000 n'atula n'agirya n'asimbula n'alinnya emmotoka ye n'akola ki n'agenda ng'omuntu wa bulijjo lwaki abalala bandirowooza nti yandimwongedde sente naye nze namulaba nga ali mu mbeera eza bulijjo muntu wa bulijjo nkyamye nguze emiyembe endidde kati nze siina fitina ku muntu yenna nti lwaki gundi bamuwadde ekifo ate nze nina enzikiriza egamba nti oba oli wa NUP oba wa FDC oba waki bwe babanga bagaba obukulembeze mu ggwanga batunulire busobozi bw'aba wa NUP nga yasobola bamulonde kuwa minisita bw'aba wa FDC nga yasobola naye okusomoozebwa okuli wane waffe nti tuvudde ku nnono y'okuweereza abantu tuli ku nnono yakulwana kulanga twenywereza mu buyinza mwami Eddie n'abatugoberera bw'ogenda ku Regional Referral Hospital wane ey'Emubende bw'ogenda mu laboratory y'eddwaliro ekkulu main laboratory ku Regional Referral Hospital we bafumitira abantu empiso bwe bati tewaliwo ttaala ne bw'ogenda w'essaawa zino bw'ogenda mu theatre yawali ku emergency ebiri awo amanga simbula ove wano ogendeyo bw'ogenda mu emergency eya Regional Referral Hospital y'Emubende eri mu nzikiza byenkunyumiriza mbinako obujulizi ku laboratory natuteyo abaana bange babadde badda ku ssomero nze abaana babagenda ku ssomero mbatwala okubakebeza obulwadde nga bagenda ku ssomero mbatwala mu ddwaliro ya gavumenti tekuli yadde ettaala ekola ki webafumitira akayiso webafumitira empiso atwakasa mumwa nateekako toki yange nemumulisa ebyensimu emboozi gye nanyumya n'abasawo sijja kujogera kuba nja baleetera ebizibu naye nga basobola okulaga nti okuteekako ettaala eyeyita mu procurement esobola okumala n'emyezi emeka nga tekoze ki nga tegenzeeko era osoosanga ng'eriko akakadde ka sente kati ebyo ebizibu ebiruma bannansi abamu kufa aba NRM gye tutakkaanya nabo nti abantu nga bali mu kwegabanya munyago abandi badde bagenda ab'opposition mu gavumenti ey'okuweereza tebalina busobozi buweereza olw'ensonga omulama gw'okuweereza bannansi gwavaawo bali muzeeyi agamba ki omukulu agamba atya tusaze magezi kyokulaba nti nno twenywereza mu buyinza leka mbuze mwami Senkooza mu emyaka ana ekizibu kyammwe kikyali kyakugula opposition okukakasa bannansi nti gavumenti kati ekoze nze nandirowoozezza nti omuntu waddemba okukyusa ekibiina okusinziira ku bigendererwa bye
ng'omuntu ebyobuweereza n'ebigendererwa by'ekitundu kyo n'ebigendererwa by'eggwanga. Naye bw'otunuulira gubaguzi ne baleeta kiki ekivaamu afuuka kimu. Ekyokubiri, bana Edins nze njogera ekintu kino era nkiddamu n'abatugoberera nti essaawa zino abantu abasinga abeetoolodde muzeeyi Pulezidenti Museveni oluusi yandibadde awummudde, naye abantu bangi mu ggwanga lino bagaggawalidde kubeera kwa Pulezidenti Museveni mu buyinza. Nti bw'oba mukuumirawo lubafuna omulala ajja tabamanyi byajja nabyo. Ensonga lwaki ebitongole bingi bifudde nga Pulezidenti ajja n'ebitundu ebimu kangeze najja wano ewaffe mu Bende ne bamuwa ekintu n'agamba kipya mu matuuge ne tuweekanga ne tugamba nedda alimba, naye nga bamwetolole tebamuwa mawulire matuufu. Alina kumala tuuka ku ground. Ate ng'emyaka gya Mwami Museveni gyatuuseemu, nze nina maama wange alina emyaka kati 84 naye maama wange amanyi okusiimuukamukko n'avaako. Ate yembeera etutte emyaka nga 15. Ekyo kintu kakiŋŋamba nnyo naye nze sina experience nga nze sinalaba jjajja wange. Agira n'avaawokko ne munyumya emboozi n'aba nga yagyerabidde. Era ensonga lwaki mu ssemateeka baagamba omuntu tasukka myaka 75. Kati Mwami Museveni ffe tuyitibwa mutikka nga kinene. Oluusi batugamba ebintu nti nno abyerabidde, oluusi tabimanyi, tugamba alimba yeebuzaabuza, naye ng'abantu abamwetoolodde wano lipooti ze bamuwa teryamanyi nti biba bituufu oba si bituufu. Kyekyo ekiviirako essaawa zino okunnyonnyola omukulu nti ebintu bitambula bulungi nnyo muzeeyi, abantu ekintu bakyagala, noono tumuleese. Abantu abo Mwami Museveni si abasayininga. Abantu bamuliraanye bano bwe babasayininga bamuwa n'ensonga lwaki bamwetaaga. Mwamisi bambi ono mundamateeka mulungi nnyo, era yamyuka pulezidenti wa FDC singa tumugjayo ajja kugobererwako n'abalala bakole ki bajje nga bano bayingira ddiru na muntu kumusayininga kumuleeta. Naye nga mu byonna mu myaka egyo gyonna 40 ekisookera ddala nakigambye twandibadde tulinayokko omuntu gwe tuleese omupya avuganye ku bukulembeze bw'eggwanga. Abantu bangi bayayanira enkyukakyuka. Okikkiriza ekyo? Abantu bangi bayayanira enkyukakyuka, nange embeera nkibagamba nti NRM tuleeteyokko omuntu omupya avuganye n'abalala mu kisaawe sooli. Kakati ebyo biviirako okusayininga omuntu, naye nga buli gwe basayininga linda madda, linda manyuka. Abantu bonna bazze bakukuta ne gavumenti, embooko yanyoosa, abantu babalabye. Abedi Bwani kuba yafa bananga asirisi bampadde n'amawulire ne baŋŋamba ali butabika omutwe gwagize. Nekyo kituufu. Kituufu Abedi Bwani kabananga ali butabika. Kituufu. Nze okakafuna bufunyi okuwangala kuno tulabye ebintu yalabbi. Tutunulidde abantu bonna abalungi mu gavumenti eno, kyenagambye nti gavumenti eno erwanya nnyo okusanyawo abantu abalungi. Ebigambo ebyo Mukulu Mayanja Nkangi omugenzi alina ebigambo bye yalagula. Yagamba nsaasidde abantu abanaabeera mu myaka egijja ffe nga tumaze okuvaawo. Ekifaananyi kyendabamu eggwanga gye liraga bwe tutuukira mu myaka gya 2040 2060 mujja kusanga ebitongole bya gavumenti byonna ebigwagga by'eggwanga byonna nga biri mikono gy'abantu babale bati. Kati otunuulira ekigendererwa ekiriwo nga kyakusirisa mimwa egisobola okugamba abaye tufa, osanga abantu ng'eggwanga lino baligabanye nga balisazeesaze nga keeki. So kati ku myaka 4 abantu bandibadde beegomba ebirungi ebiri mu ggwanga lino nga ku basinziiro ga nti nze nvudde mu kibiina kino nenze mu kibiina ekirala. Waliwo abaana wano abaasala eddiiro okuva mu NUP pulezidenti lwe yajja wano. Waliwo omukansala waawo ekawummulwa babajja wano ne batwala ekyankwanzi, naye balina memorandamu gye baakola ne bamaliriza okukkanya ku bintu ebimu nga balina okugisomera pulezidenti. Naye otunuulira ebyali mu memorandamu ne bwoba omusisinkanye nga bamunoonyeza akasobola okubuuliremu ku byo, nga waliwo abanene abakulu abagamba ino teekamu kino muteekemu kino nti twetaaga kino, abantu bwe bati bazze batukozesa bino na bino na bino ab'opposition. Kati ng'otunuulira ripooti gye bagenda okukola memorandamu gye bamaze okukkaanyaako bajanjire pulezidenti nga ripooti nga bw'otunuulira ebituli ebigirimu temulimu mazima n'aka, nga bano bagala kozesa bano babalireko. Era gye gyeggwera bano abaana bayeetengerera
ne batakanya n'abakulu bali era ssebo essaawa zino Kabwanango n'abakulu bali Kabwanango nyinako omugwe namanyako solo taliimu namumanya baŋŋamba nina kyali wange oweeyo omukubeegattako yaŋŋamba omusajja yandinga mukutu yogera kino tokali mu ofiisi nene wano era bayetengerera ssebo ne bamalisa nga bawaddeyo ripooti eyaabwe naye ate amawulire ge nafuna nti bano bayitayo emabega okubba ebituli mu ripooti eyakola ki eyateekebwayo kakati ekyo kyekiri mu kusayininga nti okusayininga kuno abantu bano tekuli mu mwoyo gwa kukulaakulanya kibiina naye abantu bagamba bwe tujjayo gundi yona tumulyako bwe tuti kati abantu abasinga betwadde pulezidenti Museveni n'abawagizi ba NRM ababikkirira ebizibu ebiri mu ggwanga ensonga ebakozesa ekyo kulya si kuzimba ggwanga. Ebigambo byongambye bimalamu amaanyi kubanga ntuuka ekisaane nebuuza ddirwe tugenda okukkiriza nti kati kino kikoleddwa mu mwoyo gwa ggwanga kugatta ku nsi ddirwe tugenda okituukako Senkoozi mukulu edi okusomezebwa kwe tulina kuli kumu kubanga abantu bagamba Yusufu Nsibambi y'omu ku basajja abagagga okiwulira ekyabadde kimutwale wa Museveni si ssente kiki bw'oba ogamba nti nno si ssente mukulu edi mwami Nsibambi ateekwa okuba abamawulire temwatulaga bulazi muba mu interviewing nga ateekwa okuba n'okukaba yakaaba bw'otunuulira obulumi bw'abadde ayogeza bw'otunuulira obulumi bw'abadde ayogeza ng'omusajja omuyisiraamu bayizawo enzikiriza z'obusiraamu nze manyi nti yemu ku nzikiriza zetukiririzaamu nti neziba n'omukono ogugaba naye bw'otunulira mwami Nsibambi n'akwatibwa obusungu ajjako amasannyalaze tamanyi nti bw'okola endagaano n'ekitongole ne bwoba okozesa ekintu kikyo ekitongole kikirizibwa abantu abali okukozesako ku kintu kyo naddala nga amasannyalaze amazzi ne bwengakomya wano tegaba tegakyali gago amazzi ngakomya wano omuntu mulala asobola gatwala olaba omuntu wa bulijjo asobola okukwata ekintu nakidonatinga nakiwa omuntu gwombaka w'abantu nga bakuwadde emyaka 15 okoze ogagga wadde bwekiba nga si ssente nga sigamba nti banzija kumugaati obusungu obadde obujjawa nze ntunulidde abantu bangi bebawangudde nga abantu bakugamba ako ke bampadde kabalondeko n'omulala naye n'abagabe wano bamufutyankira mu firudi eyo omukazi atukunda n'awangula ow'NRM kubanga empangula gye yawangulamu kumpi yawangula Bukuya yokka imagine ku constituency ezennya omu yasinga kujja Bukuya ate n'awangulira eyo Bukuyeera naye yakugamba why teyagenda na mukooti lwaki yava ne kutali center yali ategedde nti abakisetinze kirina factors bbiri bwe kitakuleetera bizibu awo kitwala ne sente n'agamba kati omugezi bannakasanda be bampa obululu wuuyo kagenda ababeeremu tulabe gye kyanakola naye n'asirika era y'omu ku basoose n'owandiika kye bagiyita appreciation message yeebaza abantu yabasibudde era namutunuli yajja ne ku Point FM awo nati eti olunyi nnyo amazina ge yali frikati omulamu mativu kubanga ate yakoze ze kyansanyusizza ng'omubaka omukyala yalese ettafali mu Kasande y'omubaka omukyala yaleeta ebitanda n'abiteeka mu malwaliro kati siwokka abadde alina n'ababiyalani bajja akwatakwatako bano bakola obuli emirimu egyo egy'emikono n'abayambako n'abakyala b'omutale kitegeeza ye ng'omuntu yagenza otuuka ogenda nga gaitsoke ate nga kiri ku likodi ye mubaka yamala ku ndiri of course yali ndiri actually si kwebuzabuza yali ndiri kubanga obulwadde bwe yamalako emyezi 9 n'amala emyezi kumpi yamala emyaka 3 ng'ali mu ekyo kintu kintono so mufunze mwe Nsibambi temunaba muwa katebe mumugajira oyimiridde tetunamanya kikuleeze mukulu Nsibambi bwe ngoberera ebigambo bye otununya n'ekibinja ky'abantu kiyagenda nakyo wa pulezidenti goberera ekibinja ekyo Latifu Ssebaggala emabega kawa embeera gy'abaddemu ne banne nga bakulaga bamuboola bamumanyi bw'otunuulira mwami Nsibambi ono ebigambo byazze ayogera okuviira ddala emabega begaawo nga ajja ayogera avaayo akulaga gundi si mutuufu mubi tutudde ffenna yeyambudde yenyonyola n'agamba kizibu okusisinkana pulezidenti n'akuwa essaawa ng'alinaawe neffe yatuwa essaawa namba nga tuwogera naye tosuubira nsisinkana ya mwami Nsibambi ne banne gye basisinkana pulezidenti Museveni nti egenda kuvamu ebirungi eri bannayuganda yabwe ng'abantu sibisuubira kusisinkana n'abantu kutema mpenda zinafuya opposition
ate opposition nga ye backbone yeggwanga kati kuba mukwe mutambulira eggwanga kwe liyimiridde yerizikula ebintu awo munamu ne mubimanya nabadde ngoberera minisita w'ensonga z'ebweru oliemu ng'awanda omuli ku bigambo bya mukulu Kyagulanyi byeyanjudde mu bukuŋŋaana n'omanya nti byayogedde tudde ku ekyo mwabe NRM summit bwe mwagirabye nti omukulu bamuyise mwawulidde mutye muli ebigambo bya Fukumusi abamu babitunulidde mbu teyayogedde simanyi baga omanya Abannayuganda bano nabo bazibu omanya okwogerera mu summit kutwalayo nsonga z'amaka ga bafumbo baawukanye saategedde abaana bawaddeawo ensonga wedde amala bakonline nga ngoberera ndi mu Kyagulanyi abazungu bamubuuza ekisooka Kyagulanyi mu summit teyabadde na interviewing yonna yawadde video eri recorded eri abazungu it was a recorded video ebigambo bye yayogedde gwe ng'owe NRM kiki kye walabye 1 ekyokuswaza pate yammwe emyaka 4 2 nga Munnayuganda kiki kye walabye mukulu Eddie NRM tekyaswazibwa yennyini eswaza nama bagire mukimanyi mbuusa lwaki ani anawolereza omusajja n'ekintu kye bannaye Eddie mu Uganda wano bw'otunuulira akalulu ka NRM engeri gye kategekebwamu akamyufu ne gye katambula kasiiga ekifa omuntu nga yazze buzzi wano nga tamanyi byabufuzi nabyafaayo n'atunuulira akalulu ka NRM engeri gye kategekebwa olowooza asobola okugamba nti NRM maze mu buyinza emyaka 4 awakana bwana Eddie bw'ova kweyo ensonga y'okuteeka akalulu kakamyufu wagoberera tribunal ezeerozo bumyufu engeri gye bakwatamu ensonga eyo tribunal enkwata gye yakwatamu ensonga zaayo eragako obukulu bw'ekibiina bw'ova ku ekyo tubadde wano mu delegates conference nga balonda bamemba ba SEC abakulembeze engeri gye bakolamu ebintu byabwe watunuulira akazannyo ka mukyala Kadaaga ne mukyala Anita Amongo kaali kalaga maturite y'ekibiina n'engeri ensonga zaabwe gye zakwatibwamu kati bw'otunuulira NRM engeri gye tutambuzamu ebintu byaffe siigira Munnayuganda ekifaananyi atagimanyi nti eyo NRM gy'olaba ekola ebintu ebifaanana bwe bityo yeri mu nkasi y'eggwanga era yeevunaanyizibwa okuteekateekera Bannayuganda akalulu akamazima n'obwenkanya nga n'akaayo kagiremi n'akaayo kakoze ki kaganye ekyo kati kifaananyi kyekyakuddusaayo gwe notagenda mu bululu bwabwe obw'NRM nze saayesimbirawo ddala mu kalulu konna nawummula wakkiriza nti ebimu obirekanga nawummulamu kisanje kijja nja kukomawo naye nawummulamu naye mu mbeera efaanana bw'etyo mukulu Eddie nze nagoberera akalulu okuva kisanja kiri ekyaggwa bwe baali banominatinga ba presidential candidates waliwo presidential candidate yadde ewaka nga talina ngatto mukali Amuryati yaddeka nga tayambadde ngatto kyekyamuzeka nga tayambadde ngatto babyakwerinda nga tannaba na kufuluma kakiiko ka byakulonda premises zaako mukakolera nga bamuwazeewaze dda bamwambuddemu engatto mukulu Eddie mu Uganda wano tewali kintu kibaawo President Museveni atakifunako lipooti oba ekimu n'atakiraba yaddala mu kunominatinga aba presidential candidates for that case oli mutuufu naye nga tuyina electoral commission eri independent nga ssemateeka bw'atugamba mu ggwanga nga tebasobola nakuwa omuntu mukisa kuva mu kifo wamunominatingidde genda mu kifo wagenda kuba lukuŋŋaana nakutandika campaigns akakabonero kazze wali n'ebyazirimu byonna wabiraba tuzze mu kisanja kino obukodyo bwe baazannya okulemesa Kyagulanyi okubeera nominated obujjukira obukika ekyawaggulu emikono gibuze Bannayuganda ne beeyiwa ku kitebe ne bateekawo embeera yonna ne bateekawo emikono ne giwera baateekawo akasiriikiriro kannaku zaalinga 13 14 nga bakkiriza Kyagulanyi n'atambula olwaja ne baddamu bagira embeera n'etabuka President Museveni akuba enkuŋŋaana ne tusomba abantu babasomba ne babateeka ku rallies ne bategeka ebyokulya na buli kimu naye n'osanga nga ba candidates abalala tebaweebwa mukisa
kwogera n'abantu be banoonya mu kalulu. Exactly. Kati mu mbeera efaanana bw'etyo tutambudde basibye abaana b'abantu mu makomera just kubasanga ku nkuŋŋaana ng'ate kisoboka n'okubakwata ku makya olweggulo ne mubata kuba mu kitundu bamuvuddemu baba muli mu kugumbulula abantu kuŋŋaana naki musobola okubayoola ne mubata yadde n'ekyokuyoola tekiri mu mateeka eyo tuvuddeyo batulugunyizza abantu. Bwana Edi tulina ekizibu mu ggwanga wano okusanga omwana w'omukulembeze w'eggwanga mu mawanga amagunjufu first son oba dota abeera muntu wa kitiibwa mu ggwanga ng'asobola okukwata omuntu n'amusiba mu kkomera n'amuteeka mu basement muyigiriza lulimi nolaba twitisa ez'enjawulo ezikolebwa nga ziprovoking abantu nga zivoolasajja abantu zifaanana zitya. Omuntu abeera ku ddaala lya candidate oba presidential candidate mawanga gonna mawanga amagunjufu aba atwalibwa mukadde ako nga bamunomiatinze abeera kumpi atwalibwa nga mukulembeze wa ggwanga. Naye bw'otunuulira CDF omulambo omukozi wa gavumenti mwana wa mukulembeze wa ggwanga ng'asobola okukola tweets ezivoola Kyagulanyi, omuntu asobola n'okugamba okulaawo omuntu n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo. N'otunuulira essaawa ya leero mu ggwanga lya Uganda CDF first son n'atandikawo it is an organization naye nga PRU eringanga kumbi political party agitandise era tulina n'ababaka bali mu palamenti nga babeeyanjula tekakaka PRU biri wano mu ggwanga. Munnauganda yenna ali eyo ne munna NRM ng'oggyeko okuba nti nno olina ekindaazi ky'olya ekikuwagamidde mu bulago bw'oba tosobola kulaba nsobi ezo then toyagaliza NRM kubeera era toyagaliza bannayuganda kubeera bulungi. Kenya kankuyo scenario mu kwekalakasa jjo mu mateeka ge baali babaze nga bagakyusa muwala wa President Ruto y'omu kubasooka ku kkubo era y'omu yagenda ne ku Twitter n'awakanya kitaawe gavumenti yali ekoze kubanga ye yali akimanyi nti these are the people benyina okubeeramu regardless my dad is alive or dead. Kakati yo omwana n'avaayo n'ayogera owaawano nalabye asembyeyo agamba alinze taata kyamugamba ku Kayindo tafiire era Kayindo tafiire lyakamanye ng'akoza n'owebbwa omwana ye kati ye takyakulaba mu ggwanga. Nze mwami Kayindo tafiire abantu bangi bavaayo okumukubamu ebituli naye nze situnuulira biri mabegawo naye ntunuulira obubaka bw'oyogera bannayuganda mwe bannayuganda babuwadde mu buggyemu ki tuleme tunuulira nti maybe bazanya buzannyo bwabwe. Tunuulira mwami Nadduli newankubadde naye akikoze leeti ng'amaze kukosebwa omwana amaze okufa mutabani n'ebirala ebyamutuukako n'ebirala ebyamutuukako naye obubaka bwawa bannayuganda kiki kye tubufunamu nga ffe. Mukulu Eddie bw'otunuulira engeri ssemateeka wa Uganda gyavooleddwamu watunuulira wano nga bajja ekkomo ku bisanja n'engeri gye baguliramu abantu watunuulira wano nga bajja ekkomo ku myaka watunuulira engeri gye baguliriramu abantu n'eŋŋumi ezaavuga mu palamenti y'eggwanga ggwanga lyawali wali olabye ng'abajaasi bajja ne bawamba palamenti ne batandika okukubagana ebikonde abajaasi b'eggwanga. Ne Somalia balwanye nete abajaasi tebayingidde. Abajaasi tebayingidde. Mumwekuba ebya mufafagana. Somalia balwanamu wiki nga bbiri babiri. Okutunuulira omusirikale nga yavaayo nga akubagana ekikonde nombaka palamenti nga sigamba nti atakkiriza naye ng'oluusi bamugambye oyo ekizibu muwe. Ebintu ebyo byaliwo wabiraba. Bwana Eddie tunuulira etteeka ennongosereza gye baakola mu PDF Act. Ng'olaba ekifaananyi ekiriwo omuntu ayimiridde alumiriza era ayagala omuntu wa bulijjo wanayinki ŋŋanzi nvunaanibwe mu kkooti y'amagye. Bw'ogoberera ebintu ebyo byonna engeri gye bizze bikolebwamu bikusiigira ekifaananyi nti tewali wiiru yakuwayo bukulembeze. Ekitegeeza Senkoozo okkiriziganya ne bannayuganda kange ngamba abali ku opposition ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogeredde mu summit tusooke tubijje ku level y'ekibiina tusooke tubijje ku level y'okuba nti oli yavuganya tubizze ku bannansi. Era obulumi bwa Kyagulanyi si bulumi bwa Kyagulanyi ng'omuntu bulumi bwa bannayuganda
njagala okugamba ebigambo bino nti obubaka bwa Kyagulanyi bwe yawaddeyo mu lukuŋŋaana bwe bubaka Dr. Kizza Besigye bwazza annyonnyola entakera kitegeeza message bweva ku Kyagulanyi nedda bweva ku Besigye nebanga ye mu Kyagulanyi gyakola ki wajja kujja n'omulala ajambale kakati gwalowooza nti nno olengerera Kyagulanyi mu kifaananyi nti yeeyagaliza ng'omuntu kituufu Kyagulanyi yeeyagaliza kuba yeesimbawo ng'ayagala okutwala eggwanga lino naye Kyagulanyi gw'olaba oyo nze waliwo wenjawukanya ne bannayuganda abamuŋŋamba nti Kyagulanyi si yali suitable candidate ovuganya ku bwa pulezidenti bwa Uganda. Tulina aba intellectuals bangi nnyo wano naye bannayuganda baalaba nga ye muntu asobola okunyeenya ekintu kiyike. Bannayuganda baagala nkyukakyuka, baagala muntu asobola kuyiwa kintu. Kati gwe oyogera nnyo oluzungu oba wasoma amateeka oba wakola otya bannayuganda tebakyayagala kumanya bwe bakugamba twagala asobola kunyeenya oba mukulu wa mubali egyo bigambo tebagamba bewammwe banina loozi babano beesimbyewo bayuyuza nno nno nanina loozi gwe yayuyiza omukazi meseji ya Kyagulanyi yatuusizza obubaka bwe mu bantu betusuubira nti batuvujjirira batuwanirira newankubadde abazungu batuyinako ebitali birungi naye batuwaniridde nnyo batya nti bwe bavaayo ne bateekako envumbo ku bantu abamu ne babasibamukko nga kyetwalabye nga bayisa ambasadda wa Uganda Belgium era agenda kubinywa mu Brussels agenda kubitebya era akabonero kakulaga nti n'abantu tebateredde era bayeekanze ebigabo byebanukudde obiwulira nga bamuyise agenda nnyonnyole lwaki nti Uganda eri emu ku nsi eziri mu mukago gw'amawanga agaliko mu matwale ga bannaffe abazungu balina ebintu bye bakkaanyaako kati tojja kutulugunya abantu nga bw'oyagala okole fujjo ku bantu banywanyi bo baleme kugambako newankubadde abalala bakikozesa kanyoomo teteeka tulabe kiki ekinaavaayo tulabe ki ekinaavaayo njagala okugamba bannayuganda ebigambo bino nti anatta ekibamala kukikenenya ki ndusu kimu ekyokubiri tutunulira amawanga nga Libya ebintu byatandika bityo Libya yemu ku mawanga wano agali amagagga nga gawula n'ensi z'abazungu sente Libya ng'omwana agenda okumaliriza okusoma eggwanga limuwa buli kyetaago bakuwa accommodation bakuwa sente ATM ogirina onyiga sente naye bannayuganda bantu ba Libya batuuka ne bakoowa Gaddafi ng'omuntu ng'alina ebintu byakola kituufu yali eggwanga alirabirira ng'alifaako ate yo teriringanga wane waffe naye abantu ne batuuka ne bakoowa amawanga g'abazungu ne gatuuka ne gamuteekako ekikaliriro naye ebintu bya Libya byatandika mpola paka ku nkomerero nga bigenze mu UN Council ku nkomerero nga bigenze kitegeeza bannayuganda baleme kulowooza nti ebigambo bya Kyagulanyi byayogedde mu summit nti byakomyoko kungulu yafuuyidde embuzi muleete tebinnaba kaseera tekanaba kutuuka butuusi ensubi weeriri mwabali mwena libulaki temuwabula omukulu tewali kuwabula era mu NRM bwe oyagala okutegeera omulabe wa NRM omuntu avaayo okwogera maki empozi erinnya yetibuhabulwa nze waliwo olukiiko lwe bampitamukko ne babako ebigambo bibangamba bakulu ne baga abakulu mbabuulire nze bwe muba temusobola kubuulira mukulu bigambo ebya protocol mubiveemu na biki na biki nze mufunire eddakiika ezi nja kubuulira omukulu ebizibu ebiri wano ate babikoleko so babisabika mwekitiibwa pulezidenti bonna abosiimye ne guno omwaka ebyenjigiriza twetaaga essomero tebamulaga nti bali bubi kati kanku ekyokulabirako tulina regional referral hospital wano nze njogerako nnyo olowooza pulezidenti nga bayimiridde katuuti ne bamugamba tuyanziza nnyo ebizimbe ne tebina kyebikolera bantu ba region yen kuba temuli ddagala naye baliteeka byabadde agenda asaba obululu balikwata vidiyo gyeriri byebimu ku achievement za pate naye nga bw'otuuka emmangawo mu ddwaliro n'oliyingira ofuluma ogize bwoti nze omu ku bantu abatakyanenya n'abasawo omusawo talina mpiso zikozesebwa bwabugula nabuzza wali ebbali n'abutunda abeerewo atya yabanja n'omusaala ne gulwawo okujja olowooza eddwaliro nga libadde sirias nga liyina ebikozesebwa byonna waliyo omusawo asobola okukemebwa agamba abantu nti bannange empiso yino wano ngitunda sente bwe ziti kati ebigambo bya Kyagulanyi ekisooka tusooke tuwulire message ebirimu buli munnayuganda weebuuza ekibuuzo
nti message eno ntuufu si ntuufu bwaba boogedde Kalulu bw'otunuulya effujjo eryakoleddwa mu maka ga Kyagulanyi nabadde nkyogera ng'aŋŋamba nti nno bwe baba bagamba nti Kyagulanyi nga bannanga abayinaremu bangi bagamba nti Kyagulanyi yadduse yeekwese yayeje mu maka ge n'agenda kale kati twebuuza ekibuuzo nti yo gavumenti effujjo lyekoze wa Kyagulanyi nga mu buli bagunjufu bwe yeekweka namwe n'abafuula ebitagasa ne mudda ku bikomera ne mukuba ne badda ku mukazi ne basekambula bw'abajjangu nkwekule ng'oli gwakola nammwe ab'ebyokwerinda n'abafuula ekitagasa okutuuka ku seeri ne mukola ebintu ebitajja ebitasaana ne mumenyamenya ebintu mu nnyumba ne mubyonoona era bali kuki neje buli eno ripooti tennafuluma ne muweera buli muntu era n'emikwano gya Kyagulanyi ogende wuwe ripooti tefulumanga nakati n'olwekyo ebigambo bya Kyagulanyi eyo message siyenga muntu message y'Abannayuganda era ebigambo byonna nze nabadde mbigoberera ebikolwa byayogedde mu ggwanga weebiri kati tusiime busiimi nti bakulu birungi era tugende mu maaso tubivumirira byonna era njogera ebigambo bino nga mbyogerera wano nti akanyoomonyoomo ako ebiri kavamu tebijja kuba birungi nabugi bajja batwala simufungiza ekintu kyonna kiba n'entandikwa n'enkomerero tulabye abanene naye gye bigwera nga si birungi amawanga g'abazungu gatuwaniridde nnyo gabeera naffe bwe baba nga batunuulidde ebintu ebibeera mu Uganda wano bwana Edi nga bwe batunuulira akalulu batujja ku mitimbagano bakubye abantu kibooko kati wano municipality walaba emigga egyali ginyooka wano masasi ganyoose mukulu Edi essaawa yaliro otunula mu Uganda ng'osanga ba civilian abayina emundu ng'asobola n'ogijjayo mu lukale n'akuba essasi civilian awo tutuuse nga ne act ya UPDF yakamala okukola ki okuyita naye ng'otunulya omuntu asobola okuvayo n'akuba omuntu essasi ne batamugambako na kigambo nekimu nolwekyo mu mbeera efaanana bwetyo Kyagulanyi obulumi bw'ayina ffenna bannayuganda tubulina ng'ogyeko ebya pati ng'ogyeko biri ate nze nkigamba abantu era nkiddamu nti ebigambo Kyagulanyi byayogera ne Besigye byazzayogera byenjawulo tewali bw'abanga bw'olengera kifaananyi kya Kyagulanyi nti akujja ku mugaati bayiza aba NRM abasinga obwo obuzibu bayina nti akasajja kano bwekanyenya ekintu nekikyankalana omugaati gukola ki gugenda olaba omuntu kufandinga abaana awo mulekaane atayagala kusomesa mwana we mu international school tewali naye essaawa zino osanga abaana bakyali awaka tebanabakunda ku masomero mu nsi bwe twandyagadde tutambule Edi abaana tamu ewedde omwaka oguwedde tamu yasemba abaana tebasoma bayekalakaasa bayise bati simanyi nangeri gye bayitamu bibuuzo naye nga abaana baatuula ewaka nga tebasoma Edi wano mu Uganda wayo abaana abagenda ku ssomero n'asiibayo nga talina kakoze eki kasomye naye nga minisita w'ebyenjigiriza ye maama w'eggwanga mukulembeze w'eggwanga akati ebigambo Kyagulanyi byayogera nti mu ggwanga temuli bwenkanya ebigambo Kyagulanyi byayogera nti waliwo abantu okuwaŋŋamya mu buyinza bwana Edi kiri mu byafaayo bw'otunuulira mawanga gonna agabaddemu abakulembeze abasibira mu bbwa bw'ogagoberera gonna akabu ku bubonero obubadde bubabeeza mu buyinza era mu kalulu kabwe bubadde bweyoleka nti buli mwaka percentage ebadde erinnya kati wano mu Uganda percentage yali ekka okuva mu 96 yali mu 80 nejjange 71 nesala nekkirira twamalira mu 5 mu 6 ekisanja kino ekiwedde 221 kati 5 mu 6 yavuddewo nepaala nedda mu 7 mu meka mbuuza munnayuganda yenna gyali egyosinzira nze nsinzira ku kyalo wenva mu mwaka gwa 9 mu 6 President Museveni yanyiwa obwagizi ku kyalo kwenva ebitundu nga 98 ku 10 nga n'okwogera ku muntu omulala kivumo naye ku mulundi guno n'aboogera President Museveni badde beekweka nga babeera mabbali abala tebakola ki teboogera kakati gwali eyo gy'oli kibadde kitya kyekijjayo 71 n'obutondutondu naawe kitegeeza okkiriza nti wadde oli wenaali munena mu 71 gye zaavudde temunnamanya simanyiyo nze olw'ensonga nze wensinzira wenva tewazirabye nze emyaka gyonna emabega ate badde gwe division muova yawangudde owaayo wa NUP MP NUP ongambye ne kansala yakuddidde NUP ababiri ku muluka gw'enva mbombi bonna NUP ba NUP
kyaterekera yiyo nupu genda Kasana nupu ne ba independent abali eri kansela Kawumulwa bali nupu lini kakati ekibuzo kijja ndi mwaye walala ekintu kyeyongedde bweyongezi kulinnya oba naye mawanga gonna gye kyeyolese kitiyo kize kiba kityo oli ne nawangulira kalu ku bitundu 8 ku 10 ku bitundu 8 ku 10 agenda okukamaliriza nga banansi bayika ku nguudo kwekalakaasa bukulembeze chwei ngali mu 8 tumalize n'akaba speaker twakafunako Lydia Wanyoto Francis Namuganza omukulu Nobert Mao n'omukyala aliyo speaker Aneta Mongo akalimi kagenda gwa waliwo ngamba ezibungesebwa ze sinamanya nti omukulu Baraka kati baagala Mao omukulu we Nakaseke ne Namunkekeera yalayika mbwa ayagala Mauricio Zali kakati teri amanyi oba kati ani avudde mu maama ate okusomozebwa kutuyina mu byobufuzi bya wano bweyolekedde mbululu bwonna ate ebyo nkakasa gwe bimanyi bulungi kimanyi ne bannayuganda babimanyi nti kati first family yetuula nesalawo waliwo bakkaanya waliwo batakkaanya n'osanga ekiwayo ekimu kya maama ekiwayo ekimu kya mutabani omukulu we Nakaseke kya mutabani kya jjajja mwennyini kakati essaawa zino bw'otunuulira omukyalo ono ali mu ntebe aleka eddusu ly'omutabani ate musajja mukulu oli naye munnabyanfuna aliko naye eddusu lya Mao naye n'eddusu lyawanzeeko omuntu oli naye abantu abo kyembamanyiko kiri kimu okuwangulwa wakiri beegatta of course yenkola gye bayina naye ntunuulira mukulu Nobert Mao ngaze ku bwa sipiika ate mukulu Mao abadde yekuula nnyo mukulu Mao ku byafaayo bye bw'omugeraageranya ne mukyala Anita Amongo yali mu FDC emyaka gye yamalayo akyali namuvubuka nasala eri nondamu NRM mukyala Anita Amongo byakozeseddwa mu kifo kye kyabaddemu nga sipiika bingi naye ate tebyenkanankana na Nobert Mao byakoze nga minisita ngali eri just eri kimu ekyokubiri njagala otunulira omukulu gw'abantu ababiri abo mukulu Mao yali chairman wa district okumala ebisanja ebyo bibiri najja kubaka ba parliament akomye okubaka ba parliament bw'otunuulira omukulu gwa Mao n'otunuulira emyaka gy'alina n'otunuulira n'ebigambo byazaayogera ku bwa minisita bw'abaddeko era olabira ddala Mao ng'atuula mu ngatto z'omuntu gwe bandyagadde abeere sipiika wa parliament ekisanja kino ebyokuvaanulwavaanula ekirala tubeera tukyogera nti gavumenti yaffe eno nakyogedde n'ekigamba nti ekimu ku bintu ebyobulabe byetukoze kwe kudomya abagezi tubadde n'abasajja bampuuga wano nga balungi abekigwanika abasajja balungi nnyo abateekamu busa bwankoko abasajja bakasibante nga balungi tubadde n'abasajja bamwe abadde nsereka abo balaba nga balungi naye kasi tomala okusembera amasavu ne gakuvulubanako bwegatti oba owedde ekisembayo kusuula bbali mukyala Kadaga biki byataakolera gavumenti eno tewali Anita Amongo teyeyibaala naye ekyenjawulo kiri kimu ekimu ku bintu ebiri mu ggwanga lino era ebisalawo akaluko bwa sipiika ebeera waleti n'ekyokubiri omutabani amwagala Anita Amongo akasente akalina ye pepa weeri akasente bwe kaba nga weekali ng'aliko n'eddusu ly'omutabani ate nga PLU yayingiza abantu bangi abali mu mikono gye era omukyalo yalina abantu babeereddewo ng'okubeerayo okwabwe ye kati mugenda kulaba olutalo wakati w'omwana ne taata muto naye ate nze naye jjajja kimulekawo kati yali kuki jjajja ono nze ekifaananyi kyekiri kye nakugambye ekyajjajjaawo ekyamamawo jjajja ono ebimmwe amanyi okubabuuza ndowooza nti banna ebitambula bitya nti biri biti mwagala mutya nti tutambule bwe tuti ne bwe tuti ebimu jjajja alaba birabe naye nze tugenda kulaba akalulu wakati wa taata n'omwana taata n'omwana ate omwana wanguli taata
ate kigenda soboka era ne bwabeera nze kubabiri ng'oŋŋambye kulonda era nondanita Amongo kuba kati kubano bonna abazze nga bw'obalaba Wanyoto bamongi njawuliriruddewo ku bonna bwe tuba tunoonya kukyusa palamenti bw'otunuulira Lydia Wanyoto abadde ku Women League ya NRM otunuulira Amongi yasala eddiira okuva eri nadde eno Amongi vulugu gwabadde mu Kampala omulabi kakati bw'oleeta Nobert Mao nze ndabira ddala diikuula omusajja mukulu gonna wange ekitiibwa nga mugezi mutunuulidde byayogera mu baminisita bwe n'alangirira ebintu ne bibaawo ntunuulidde delegates conference gye baddemu okuddamu okumulonda kuba president kapepa engeri gye katambulamu wakalaba ne vulugu yenna nga bamukola ne mwami Mpidde kati bw'otunuulira abantu bonna nga bwe bazze bavuganya nga bavuddeyo okuvuganya ku kifo ekyo sinnalabako muntu gwe ŋŋamba nti mulungiko okusinga ku Anita Amongo katujeyo Amongo kitegeeza naawe okaanya nti Amongo yasaanire kubaliwo tusembyeyo nakino nga bavuddeyo omulala kimeseji wakirabye ekitambula ekyokulonda pulezidenti mu paalamenti nakirabye tebanavaayo bantu bakyegaana omanye byawano tulinda kubyegaana fe abamawule kyetukonfaminga nti mbu oba kituufu lekaleka saposes gwe mulowulira nze kankugamba amazima nze nzikaanya n'abatambuza ekimeseji ekyo pulezidenti tumulondere mu paalamenti era ngenda kuwa ensonga zange ezo nange tuyinza okuba tukkaanya ensonga esooka bannayuganda bano balemeddwa okutegeera nti omuntu akuwa 15,000 olwaleero tezikyusa bulamu myaka 5 ekyokubiri bano abantu balemeddwa otegeera nti lino eggwanga bo we balirabira si estate ntuufu bwe lyandibadde naye likolebwa lwakuba nti abantu bamala okujja ne bateekamu akasente balina okukabajjamu accountability kati leka tulonda wano senkooza ffe tumugabe ffe mubende tulonze nuupu ogenda londa wa nuupu ffe tulonde wano NRM tukugabe ffe tukutumye kulonda ani gundi kakati kitegeeza tugenda kuddayo ku nkola y'okulonda ideology ng'omuntu omulondo olaba omutwe gwe tegugenda ggulwa enelementi yakugamba ndaba byakulya katuwemu noonaalye bye bisinza okutta abantu ababaka betusindika kati ate ekyokubiri nze kigenda okunsanyusa abantu bagenda kubanjanya ababaka ba paalamenti guno omuzanyo ogubaddewo omuntu najja nakweyingirako pulezidenti ajja kujja asaba akalulu ne pulezidenti asuubize leka tubanje omubaka nti sebo konkugulawo watugambe enguudo zigenda kukolebwa kyati munaye omukulembeze kati tukubuuze lwaki twakutuma otulondere notamulonda nze nzikiriziganya nakyo leka olanya ebimu wadde tulina okukkiriza obulumi obumu butuyiteko tufune ekirungi tugenda kulowooza okufuna kwalite ya paalamenti nze kankugambe ebifo bingi bye nalabye kati kankugambire ddala ng'ekasanda tusobola kujjayo nabagabe noleeta kiri kirebeeka kya naleero kiri kidomola nawe tasobola nakwogera Luganda banyama ne basebo tasobola nakwogera Luganda bw'ogenda okiikira bamanyi Luganda ng'oggyeko olulimi lwayogera olw'eggwanga sijja kwogera talina lulimi lwalweyekakasa kati ng'ogenda kiikira abantu bamanyi ebizibu byo twaligambye nti nno amanyi nnyo oluzungu ajja kufa nalo siralumanyi talumanyi mugamba yimirira akunyumirizeeyo emboozi nti omwana wange yagenze ku ssomero ne bamuwa bino ne binabirye abyogere mu luzungu tasobola oyo omukazi nze nalabye Rebeka oyo Rebeka Zanaleero ayinza n'okuba nze kyennyina mutwe alaka yamala bumazi senior 6 kuba gye qualification n'ajja yesimbeyo naye munange yabadde n'akasente ke ate nga gavumenti gwe yagalayo kati wuyo yagenze kati mukulu Eddie omanyi akantu ke bayita kagologosi wabeerawo abakazizi nsi emabega nga gogalano kekyanoga akati kazina kumbe mabega wali agira kati paalamenti ya Uganda kagologosi era nze nzize ŋŋamba abantu nti ng'oggyeko azinyisa kagologosi ekizibu kya Uganda paalamenti kuba buli ddiiru gyekola ki gigwira gyeyita kati ate nga paalamenti buli mubaka endowooza yetugamba nti yerage kifaananyi n'okutegeera kw'abantu be abamulonda nti omubaka bw'ojja nakuba akabonero k'omusaalaba n'alonda kyotayagala aba alaze ensi nti mwe kyemukola ki kimwagala bwana Eddie olowooza akalulu mu Uganda kakyalina nnyo amakulu nze sigalabawo bw'otunuulira ensimbi z'omuwi w'omusolo ezifiira mu kalulu bwana Eddie n'abatalina interest mu byobufuzi engeri gye banyigiririzibwamu bw'otunuulira obuwumbi obwagenda mu kugula biometric machines BV machines nezitakola bwana Eddie bw'otunuulira deployments ezikolebwa tugende ku ba constables be badeployinga buli mwana nga bamusasula emitwalo 4 naye nno munawe babanja tebanasasula tebakitegedde babanjira ddala
bw'otunuulira trainings zaabwe, bw'otunuulira abasirikale ab'enjawulo abagenda ku buli polling station, bw'otunuulira ensimbi z'abannayuganda ezigenda mu kalulu, n'otunuulira ssente zisasanyizwa mu sizoni eyo, ffe tunuulira pate yaffe UKNRM, ssente zeegabira abantu. N'otunuulira ba MPs, ssente empya ze bagaba. Sokoleka enkulage. Ebyalo tulina ebyalo 1,000 meka? Katubalire Africa 1,000. LCs 1,000. Sigwego tayimuze 75,000 olabe viewers tuyina 1,200 ebyalo n'obugwagwamu 1,000 tayimuze kwabala sente nga ziri obumbisi obw'omusanvu kakati bwana Edi twabala obuumi nga buli mu 7 obwagabwa ku byalo. Kati bw'otunuulira ssente zaffe ezo ezisaasaana mu kalulu kimu. Ekyokubiri, bwana Edi bw'otunuulira abaana abali mu makomera, famire ezikaaba olw'abantu abasibiddwa mu makomera, n'abafiiriddeyo, n'abawambiddwa, ekibuuzo kijja ne kigamba nti nno waliwo obwenkanya ne bwanga tebuliwo. Kakati ate ku mulundi guno ekisinza okweyoleka be bantu okulonda omuntu waabwe ate n'atalangirirwa. Kati bwe tuba nga lyessale tutuuseeko nti basobola okuleeta amagye ne bagayiwa awantu ne bayiwamu obululu ne balangirira omuntu waabwe gwe baagadde, kitegeeza mu bufunze akalulu tekakyalina makulu. Mu kubanga tekakyalina makulu, nze ndowooza yange egamba nti embeera bw'eba enaatambula bw'etyo ng'abakulu bakyayagala obuyinza, ng'era balina amaanyi, bakozesa state apparatuses zonna na buli kimu ne bakola bye baagala, kisingako akalulu kufuuka ka electoral college nti buli kitundu kironda omubaka wakyo wa paalamenti. Kitegeeza abantu bajja kwesengejja omubaka bategeere biki bye bandyagadde omubaka akole, balonde omubaka. Tugenda nakwongera ne ku gundi y'ababaka quality. Abantu bajja kulonda omubaka omutuufu. Ate ekyokubiri naye n'erementi y'okuyomanga mbu bayiwiddemu Museveni ne bayiwiramu ne candidate ekyo kikome. Omuntu ate nze nkubuulira abantu tugenda tandika osindikayo abantu nga be bantu ze quality zaffe ze tubadde twagala. Naye ng'okusomozebwa okuli we wano nti bwana Edi tusubira ebintu bibiri, ng'oggyeko ekyokuba nti nno baagala okuggyawo abantu okuba nga beerondera omukulembeze w'eggwanga. Era bibiri bye twayogedde, okutyobola ssemateeka ku myaka 4 kyekirabo kye tulabye okuwa bannayuganda. Nti oluvannyuma lw'okuba tubadde mu buyinza emyaka 4 tusazeewo bannayuganda kubaziba mimwa na kubaggyako obuyinza bwabwe obaweebwa ssemateeka okusalawo ku mukulembeze gwe baagala. Ekyo kimu. Ekyokubiri, bwana Edi tutuuse ne kussa nti ebiri mu Uganda obimanyi, paalamenti bwe yafuuka n'omukulembeze w'eggwanga yafuuka deal house. Nti ffe bwe tuba tukutemera kino nga tuyisizawo by'oyagala gwaki tutuuse okulaba emyaka egy'ekisanja eky'emyaka 5 nga gisise tukokwongerwako gidde ku 7. Tulabe omubaka ng'agamba nange kandyeyo 7 gwange oba emmeka oba nsibula ngolekimalamu emyaka 7 ng'omuntu abakulembera. Naye emyaka 5 gibadde olaba omuntu agirabanga mingi ne bwe gifuuka 7 gifuuka mizibu. Kati kitegeeza ki mu bufunze? Kiki kye nagambye nti olwaleero NRM bw'ogenda n'osoma Song the Mustard Seed n'otunya Pulezidenti Museveni waaluli n'ebiruubirwa bye yalina eri eggwanga lino, n'otunuulira bwe tuli olwaleero, n'ofuna embava ezivaayo n'onnyonnyola munnansi nti lyekkuba ettuufu lye tuliko, mukulu Edi oba toyagala NRM oba okolera kindaazi njogera. Era abantu bangi nnyo gavumenti ebataddeko nga bafuna n'emisaala kuvaayo bagende ku mikutu egy'enjawulo bawolereze basiga akazigo. Naye bwana Edi ekikutta obudde kijja kubuta. Okkiriza naawe? Ekikutta obudde kijja kubuta. Sekoze emboozi enyumye egudde n'amakerenda zikiriza okuva gye twatandikidde bassebo ne bannyabo. Leero tubasiibulire wano Saturday Drone. Omukulu Senkozi ono terobeera naye emirimu gye gimulemesa era zimulenyi n'ekisiraani benkyaza kuno bonna babuvunaanyizibwa baba n'obuvunaanyizibwa buyitirivu. Naye si kisiraani mukisa kuba ndeeta abantu aboogera ekintu nga tebaliiko bikabo nganje mabega yogera kino tukole kino tufune content.
muntu ayogera mind ye n'omulabira ddala nga kyayogedde naawe kyolaba n'okkiriziganya nakyo. Munzikirize bananga baliko musharingenga mungerengayo message kubanga muba kwe muli, why don't you share? Mungereyo kuba naffe tujja wano nze saamusasudde weewunye yangulidde n'ebyokunywa wano n'okulya ate nga yenna mugaye gyatunyumyemuko emboozi mwabe naale mukwaniza nsi bambi pate yaddi kati wuyo bamugobi ffe tetwagala pate lwaki omala kududa. Munzikirize bamagenda basibulira wano omukulu Senkoza webala obudde bw'otuwadde ndi musanyufu nti bano batulaba nze nyumiddwa nfunyemu n'ekyokuyiga tukyuse ebirowoozo byaffe tubijje ku pate tubizze ku nsi. Nationalist bakola n'ekibiina kiramba kya patriotism nekiremeddwa okukola ogwakyo nti abakikola ate nabo baliramu ssente twese tugende tusomesa eno ne bakola obutitimbe bali mu loogi bali. Waliwo ekintu kino oba okigoberera ntunuulira nnyo omukulembeze w'eggwanga lya Kenya alina ekibiina ekyebyobufuzi naye tayimirirangako ku mukolo gwa ggwanga n'agamba ekibiina kino tukoze bwe tuti, agamba gavumenti ya Kenya, the Republic of Kenya. Naye wane waffe anti yalwana oli teyalwana NRM yekola bamanyi n'okulabira n'eboogera ku NRA ku oluvannyuma lw'emyaka 4. Senkoza abantu katubasibulidde wano.